emboozi y'omusajja Eric Kiwanuka eyeewola ensimbi mu bbanka ya Centenary, wabula oluvannyuma abamu ku bakozi ba bbanka eno ne bamwekobaanira ne bamusibya emyaka 7 ne batunda n'emmaali ye. Kino ky'ekitundu eky'okubiri. Nti abasirikale bayaze enjuuyi enfunda 2 nga tewali kye basisinkanayo okutuusa lwe baddayo omulundi ogwokusatu, olwo ne basangayo ensawo gye baasinga okwesibako ennyo nti yali ya mugenzi. Kati bamala ebizibu bimala oggwawo bankwata ne bateeka ku poliisi ne bakola search ewaka wange. N'enju yange ne bagitankuula biki tewali kye baasangawo ne banteeka ku poliisi ne badda kolo bandeka bweru bayinga ne basaakinga era tebana kye baasangayo ne bankomyawo ogwokusatu ne bazuula ensawo. Bamala ozuula ensawo, by then waliwo omupoliisi yajja n'aŋŋamba nti Saala, waliwo omusirikale baali bamuyita Saala Nyanzi, yajja n'ekintu era yali ssimu ng'agirese mu nju yange mu kiseera ekyo. Era essimu oluvannyuma bannyinaze baagizuula yali bagijja mu nju yange, naye omusajja n'aŋŋamba nti Saala baali bagimuwadde agiteeke wansi mu nju yange. Oluvannyuma Saala Nyanzi essimu eyo n'emubula, ndooza baali bamanyi baagala bagikwatiremu n'emizolu yagiteeka ne batakwatagana. Kati mujja mukwata yakwatamu ssimu ya mukyala wange era kyazuulwa oluvannyuma nti yali agitutte, naye omupoliisi ono yali azze nga gunman yeyambuulira n'aŋŋamba njagala nakuwa abantu bano masasi kuba ekintu kyonna bakipanze bupanzi. Era n'ayagala okuŋŋamba singa nina obuyinza nga ndi ku poliisi emukono n'aliguddewo sseera eno n'enkuta n'ogenda, ne sina buyinza nanga ebintu byonna nze mbiraba. Ngazziddwayo ku poliisi omuvubuka oli gwe baasimba mu bizinensi y'okumubega aliko ekyama kye yamubikkulira ku nsawo eyo. Mba ndi ku poliisi, Derek ono yennyini yajja n'aŋŋamba nka Eric nsonyiwa saategeera naye bankozesa okola ebintu bino. Nze yaleeta ensawo ewakaawo ne kati nkole ntya nzikirize? Ensawo yali nankadde temwali kyalimu. Abasirikale ku poliisi y'e Mukono nabo baamussa ku nninga abawe ku nsimbi ze yali yeewola mu bbanka, olwo balyoke bamutaalye butaala. Era bwe bamala okuntwala ku poliisi, omwami omu baali bamuyita Okecho Steven, waliwo n'omulala bamuyita Muhendo Paul, ne bajja ne bampita ne baŋŋamba Kiwanuka, twategedde wafuna ssente mu Centenary Bank, tuwa obukadde 12 tukute. Ne bagamba ssente nazifuna naye zaali za bizinesi yange tezikyaliwo. Ne bagamba kati ku ssente n'obulamu oyagala ki? Ne bagamba naye ssente ziriiwo, ne kati ate waki mundeese wano nga sina musango? Ne baŋŋamba ffe tulina okuleeta wano tuwe ku ssente. Ne bagamba ssente sizirina. Era mu kiseera ekyo nalina essimu yange yaliko some recording, nalinako some recording gye nali nfunye ku banka manager ey'abawala abo. Ne bagamba nti ebizibu bino byonna kuba banka manager yajja n'alambula ettaka lyange nga aŋŋamba Eric ettaka lyo liri lidda wa, naali agadde okuyamba naye kye nategeera oluvannyuma naye yalina ekkobaane mu ekyo. Kati ne bagamba bana ebintu byonna bino ebindeese wano zisina musango, naye baba bagamba nti ndasa omuntu tukusasula. Ebintu bino birina obuzibu byabyo, biri mu bbanka era bbanka balina obuzibu mu misango guno gwonna. Ku poliisi y'e Mukono yamalawo ennaku ezitakkirizibwa mu mateeka okuwoza omusango nga kutandise gwamukka mu vvi olw'ensawo eyatwalibwa mu maka ge. Newankubadde baalwana ne munnamateeka we okukaka kkooti eyitedde Eric ayogerwako awo obujulizi, byonna omulamuzi yabisambajja ti n'omuntu eyagenda ku poliisi okuwaaba nga ye yandibadde omujulizi omukulu mu musango guno naye teyalinnyako mu kkooti, ate nga teyakola na sitaatimenti yonna ne poliisi gye yaali esibyeko okusiba omusango guno ku Kiwanuka. Banteeka ku poliisi e Mukono ne mbeerawo namala ennaku nga 14 ne banzijawo ne bantwala mu kkooti. Bantwala mu kkooti ne bagamba sikiriza kweyogerako, ne bansindika e Luzira. Ne mbeera e Luzira eyo ne mmalayo ebbanga lye namalayo. High Court n'etuyita. High Court bwe yatuyita ne batandika okuwoza ne bawoza ne tuwoza. However mu end omulamuzi
Mutonyi nansingisa omusango era ng'omusango gwansingisibwa ku lw'ensawo ne baŋŋamba doctrine of recent possession nti omuntu singa afa ekintu ekisuubira okuba nga kibadde kya muntu ekisangibwa ewuwo bw'oba tolina clear explanation goba watta omuntu. Ensawo eno nabagambye emabegako yaleetebwa omuntu eyali bbawo omupoliisi e Mukono gwe bayita Eric n'aliteeka mu nju yange yajja n'ambuulira ng'ali mu Kkomera. However nagezaako okutangaaza kooti n'egaana. Kooti bonna twabagamba twakaka kooti baleete naye nnyini gwe baali bagambye okuva mu Airtel ajja nnyonnyole ku airtime teyajja. N'omuntu omu gwe bagamba nti yagenda n'ampaabira ku poliisi namukasa Jane nga gwe bagamba owooluganda lwange yatwala obubaka mu poliisi nti nze yatta omuntu. Baabuuza omwami bamuyita Muhendo Paul gwe bagamba nti gwe bawa obujulizi nti nze natta omuntu. Muhendo Paul bambuuza namukasa Jane as a key witness. Namukasa Jane teyajja mu kooti n'agamba nti ali bweru. Ne babuuza namukasa Jane statement ye eriwa teyakola statement. Ne bamubuuza namukasa Jane wamusanga wa namugamba yamusanga ku hotel Travelers Hotel eri Bweyogerere. Ne bamubuuza yenkola ya poliisi abantu bemujjako statement mubagirako mu hotel lwaki wagenda mu hotel. N'agamba omuntu oli yagamba nti atya nnyo obulamu bwe tayagala kubeera ki kumpi abooluganda bwe bamulabe. So ebintu byonna byajja nti omuntu gwe bagamba nti yaleeta omusango okuwaaba teyalabikako mu kooti naye ng'omusango baagunsingisa teyalina statement yonna n'obujulizi obwaliwo simanyi mulamuzi bwe yabusinziirako nansiba naye nga nsiba kye bayita doctrine nti ensawo yasangibwa wange nga teyamufu. Nansingisa omusango emyaka 35 ogw'obutemu 35 egy'obubbi. Omulamuzi yamusiba emyaka 35 wabula ng'atuuse eruzira yatandika okwerwanako n'agenda mu kkooti ejulirwamu era kkooti eno yayiwa amazzi mu nsala y'omulamuzi wa kkooti enkulu omusango n'eragira guddemu okuwulirwa wabula wansi w'omulamuzi omulala. Eruzira eyo bwe mbeerayo seebaka nali musajja omuyigirizeeko nafubanga nnyo okwekolera ebiwandiiko byange okulwanako bwe nsindika mu kooti bwe nkola bwe nti. Era emu ku biwandiiko ebyo byannyamba okuba nga omusango wange tegwatuula nnyo gwalinga gutambula. Ne mukyala wange Sandra era mwebaza naye yambeererawo nnyo okutuuka lwe nvudde mu busibe. Bansingisa omusango ne bansiba emyaka 35 nga gitambulira wamu naye nenjulira. Bwe najulira apiiru yange neewulirwa era bwe yawulirwa omusango ogwo ne baguyiwa ne bagamba guddeyo ku trial. Era omusango ogwo bwe gwadda ku trial nensooka mbeera oluzira ebisa bya covid byonna naye nga situdde neerwanako okusaba beyiro biwandiiko bingi era ebimu ebyaguza okusaba byali bya beyiro ewa mulamuzi Muwata ne bampita nzijenga ku beyiro. However lawyer nampa amagezi nangamba omusango guno tuguwulire guleke tugende maaso tuguwulire gugwe kwaida beyiro eri temporary. Nange natya mu mutima naye lawyer kyali angambye kwazi nali maze okumala ebbanga ddene nga mpulira obulumi mu mutima ebintu byange byonna byafa. Sennali ebbanka bwe yajja otunda ebintu byange awaka ebintu byange byonna yabyokya. Famire yange negenda kati simayina gyeri sikyalina buyambi bwonna ebintu byange nengezaako binoonya sina kyendaba. Kakati mu mbeera eyo omulamuzi nga bamaze okugoba omusango nga era gugenze kuddamu omulamuzi Muwata n'agutulamu oguwulira era omusango ne gugobebwa. Nava eruzira mu Maaci omwaka oguwedde nenzira ebweru. Kyokka ng'akola obusibe bbanka yakozesa oluwendo olw'okutunda emmaali ye gye yali agisingidde nga tesoose na kumutegeezaako yadde okufuna olukkusa lwe. Ono alumiriza nti ebbaluwa kwe baasinziira okutunda baagijingirirako omukono gwe wabula bwe yabasaba olupapula kwe yagussa mu bwino baatunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma. Kubanga bwe nga nali nkyali mu kkooti twagezaako kutambula mu mediation. Ababbanka bainitiatinga mediation. However mediation bwetambulamu nze nga ngamba nze tebansavingangako tebalina bukusa kutunda bintu byange sebangako buyinza bo bagamba nti bansavinga
era batula ebintu byange mu mateeka ze kyempakanya n'essaawa eno ekyantwala ne mu kkooti. Ebiwandiiko bye baleeta mu kkooti byali bijingirire. Bateekako signature, bapestingako signature yange, omuntu omu n'awandikako amannya gange. Ebiwandiiko ebyo mbirina. Ne mpandiikira chief mediator yali amediatinga, ne mugamba ebintu bye ne balese mu kkooti papula njingirire. Naye nsaba bbanka eno ereete ki original documents zino mu kkooti. Ne batuwa obudde, banka negaana okuleeta gundi ezo yanga tezirina. Mediator nazzaayo fayiro ne bagamba egende mu trial. Naye bino byonna biba bitambula, nagezangako nnyo okuwandiikira Executive Director Commercial Banking, Bank of Uganda mu kiseera ekyo okulaga okwemulugunya kwange ne Centenary Banka n'ebyakolebwa okutwala ebintu byange mu bukyamu, okwokya ebintu byange. Ne mpandiikirako mu kiseera ekyo n'omwami Sepilian, Mukama muwe ekimula eky'emirembe, Sepilian Kisitolwanga ng'eyali ku boodi omukulu. However, muganda wange yali ageza okutambuza ebintu ebyo nga nvuddeyo yambuulira, nange ebintu byo nagezangako bitambuza, naye nalemererwa nga ndabika ngenda kuba ne double standard nga bajja kumbuza waki nsindika ebintu bino. Naye Bank of Uganda ina obunafu nti mu kwemulugunya kwonna saafuna kuyambibwa, newankubadde nali musibe nagezangako nnyo okuwandiika, abasirikale ababeeruzira bayamba. Kiwanuka yeekokkola bepono okwejjusa ekyamuyingiza bbanka ya Centenary, era kati yagikubye ne mu mbuga z'amateeka za Bikebuto bamunnyonnyole yabalagira okutunda ebibye. Naye nga ndyeruzira eyo, oluvannyuma lw'okufuna obulumi bw'ebintu byange, nasalawo mpaabire Centenary Banka ku lw'ebintu bye nali neemulugunya n'okutunda ebintu byange mu bukyamu. Era nkiddamu, Centenary Banka, abantu bonna abeewola mu Centenary Banka mwegendereze. Mulimu abantu bamafiya, mulimu abantu abatemu, ababbi. Ofunayo looni ne batandika okuyita emabega, basobola okukubba bizinensi yo, basobola okukutemula, basobola okufunyisa ebizibu olwa property yo. Balina abantu badiringa nabo, nabo bennyini property bazeetaaga, bali mu property agents. Centenary Banka ebintu byange byonna nagenda okudda yabitunda, era nga ebimu yabyeguza. Nakola okunoonyereza nenzuula ng'omwami Kabanda Charles nga mukulu mu Centenary Banka y'omu era kubeeguza ebintu byange kwali. However, n'agamba be yaguza baleme mwogera, muntu mukulu nnyo mu banka akuma ekitiibwa kye. Twanoonyeza ku bakulu mu Centenary Bank era ne tufuna akulira eby'empuliziganya n'okutunda ekifaananyi kya banka eno oba Communications and Marketing, ayitibwa Beatrice Lugalambi, n'atutegeeza nga bwe baali agadde okuddamu okunoonyereza ku nsonga eno. No, this is the first time I've heard about it, and there are a number of allegations there which can be investigated. I don't know how long he has been in prison. 7 years. That's a long time. And also, I don't know why he has not sought redress from the bank. Has he come to the bank for help? He tried many times and he was failed because these are big people in the bank, a loans officer plus a bank manager. They can block you anywhere. No, they can't. We have a head office. He was actually sent to Mapera House after his account was frozen. So there are a lot of allegations, and we need to get to the bottom of them. And since I am the head of customer service, I would love to be able to handle this case and be able to get it to our investigative people. We do not condone any acts in a bank. That's number one. Number two, we'd like to see that the customer understands his due obligations concerning his loan. Number three, he needs to be able to tell us so that we can go step by step and bring this to a conclusion. Oluvannyuma baavuddeyo n'obubaka obulala ku mukutu gwabwe ogwa Twitter nga basambajja byonna ebyogerwa Kiwanuka, tira n'akageri ensonga gye ziri mu kkooti bo si baakuzoogerako. We tukoledde emboozi eno nga tetumanyi biki biri mu musango gwogerwako okuggyako okuwa Kiwanuka omwagaanya okulombojja ebyo ebyamutuukako.
Centenary Bank era ejjukiza bakasitoma baabwe engeri gye bayinza okutuuka ku bakulu embagirawo singa bakizuula nti omu ku bakozi baabwe atandise okubaako byavuluga. We tukoledde emboozi eno nga Kiwanuka alinga bw'omulaba talina watuufu w'abeera, amaka ge gasattulukuka dda nga n'abamu ku baana be n'omukyala omukulu tabamanyiiko mayitire yadde okubeera n'ekirowoozo ku wa we bali. N'okutuusa kati ndi mu bulumi ne Centenary Bank, sina we mbeera, abaana bange basinga simanyi gye ndi, amaka gange gonna gasasika, ndi mu bulumi. Capstone Junior School ly'essomero lye weetaaga okukubangulira omuyizi mu mulembe oguddukira ku misinde nga tusomeseza mu curriculum 2 eya wano ne Bungereza. Tulina DK ey'omulembe eri amabujje okuva ku myezi 16 okutuuka ku myaka 2 n'ekitundu. Gattako nursery, kindergarten ne pre-primary ku baana abatasukka myaka 6. Buli kimu omuyizi kye yeetaaga mu kuyiga oba okuzannya afuna kyabwereere nga n'omuyizi tumutambuza okuva ewaka okutuuka ku ssomero buli lunaku. Obutendeke bw'abasomesa baffe busobozesa omwana wo okuba omuyiiya, okuzuula ekitone kye, okweyambisa ebyuma bikalimagezi ng'akyali muto. Tuli ku musingi ogutakatonda. Ebisale byebyo ebijja mu nsawo ya buli muzadde. Era tolwa, wandiisa omwana wo asomere ku Capstone Junior School. Tokkiriza bayiga kuswaza na kwonoonera mukolo gwo. Kankwanjulire ba Tokia Group abakugu era abeesigwa mu kwogerera emikolo gyonna. Mwanange bali banyumisa ku noti 7 noti 2 7 noti 7 Tokia Group bano bakuyambako ne mu ntegeka z'emikolo endala. Gamba ng'okuwa abafumbi abalungi, baashaze, bakatuma ne bakazanyiikirize, tendisa ebibbo ebitane ebirala bingi. Songeera bano bamanyirivu mu nsonga y'okukyusa ebiwandiiko. Tokia Group aboogezebwa ku mikolo, tugende tukole.